Namere yakakasizza nti obutategera abantu abali mu Buganda wano tebamulonda akaluya kajjawa. Mwai Museveni yayanjula Namere teyagamba nti alonze minisita omugezi. Yagamba ati yagamba ekinondesezza ono kuvuma. Namere akulowoozesa nti yasosola wa president bukyanga abaawo. Era Namere ayinza okulowoozesa nti mu Uganda yalina essimu ya Mwai Museveni yekka. Ye Namere yakubira Bobi Wine campaign. Wadde akatono. Teyawemulanga buwomuzi abaakubiranga Bobi Wine campaign. Bulungi nnyo. Kakati asinziira ku ki? Ogamba Abaganda. Okugamba Abaganda mbwa amagezi gaabwe maki? Buganda bakuŋŋaanya mwera tebateerako limiti ya kujja. Kyovola Buganda eri waggulu okusinga ebitundu ebirala byonna ebya Uganda. Omuntu asobola okuyimirira nga tasose nakubaganya ng'ali mu kapasite ya minisita, ali mu kapasite ya MP, nagamba nti obusiru obuli ku Baganda tabulabanga. Ekimugambisa ekyo teyalondebwa Baganda. Era naye akimanyi kye kyamwogezza agambye omwana minisita yesimbawo mwagano muwaka luti twakulonda wayitawo otya. Omuntu atandika okunafuya Obuganda, Baganda bagwagwa, Baganda basiru, Abaganda bagezi nnyo. Namere obuyinza abutambuliza ku mumwa okusinga mu magezi. Obuyinza butambulira nnyo mu bwongo. Mbabuuzaako mena bakye ku media omuweereza Omuzeeyi Masembe nzize n'ennamba emu tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Mbakulisayo mwenna gye muva ku mirimu, abali mugenda bugenzi ku mirimu, Allah bateeremu obwangu, abavuddeyo mwenna mbakulisaayo. Obudde wolabidde vidiyo eno ng'obudde bwakakya nkubuuzaako buzibye nkwagaliza ekiro ekirungi nsaasira mwenna abafunye obuzibu obw'enjawulo besigenda kumenya obaani nsaba Allah abamalire. Nze n'ennamba emu tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi naye njagala sooka yeyanjule ku bantu yeyanjulira abantu ndyoke muwe ebimuli bye nga mwebaza. Abatwala n'abatuwuliriza tubalamusizzaako nnyo. Buli omu gy'osinziira yakansubira nti muli bulungi. Amin. Rashida nkutumiddeko nyeranda nyawo. Tumiddeko ku mami wange Gertrude Nantongo Kawadwa. Nsaba Katonda akususse bonna obukulumaaluma era ndani yawo. Mami Keti nkutumiddeko, mami Ajate nkutumiddeko. Magi nkutumiddeko ne Naaki Kayinda nkutumiddeko. Mwenna bambi nsaba Katonda abawe ekisinga obulungi. Nentumira ku Ajate Fatuma Kimbowa era ndani yawo. Kalama nkutumiddeko. Rashida toyanza nnyo ebintu byange byatuuse. Amina. Era nsaba Katonda akuwemu ekirungi ekisinga obulungi. Nsaba Katonda akugabirire akongerenga. Abantu bo mu America mwenna mbabuuzaako mbatumiddeko omukulu Kauma Siyata nkutumiddeko, Sharifa Siyata nkutumiddeko, Texas. Ali Texas? Okay. Kauma Texas, omukulu Sharifa Texas nayo nkutumiddeko. Abantu mwenna Kasimu nkutumiddeko Nyerandani. Abantu mwenna bana yabatulaba. Sinza batumira nemba malayo. Tina Madamu Tina. Boston nkutumiddeko nnyo, Madamu Gladys nkutumiddeko. Abantu sinza batumira nemba malayo. Ne buli omu gy'asinzidde bana mbatumiddeko nnyo. Sauba Siyatu ajja Sauba nkutumiddeko nnyo. Abantu buli omu gy'osinziira abatulaba bannange mumanye nti tusiima. Madamu Joy nkutumiddeko mukwano kansubira oli bulungi, tusiima byonna bannanga amanya mangi. Mutusaasire bwekuba kutumira tuyinza otutumira ne bukya ne buziba naye ekitufu kiri nti mbatumiddeko. Temwerabiranga ennaku z'omwezi 27 egenda kubeera Emboozi Mukati. Emboozi Mukati anniversary. So egenda kubeera ku climax. Ekifo kyateredde nnyo kati masavu ate masavu meerere. Kale nno mujje tukubaganye ebirowoozo gye muli abantu baffe tubeereko wamu nammwe ennaku z'omwezi nga 27 December. Mmezi genda kola abakadde 2 VIP emitwalo 5 VIP 5 ordinary 2. So nsubira awo kasente kali affordable abantu mujja kasobola. Abantu mwenna abatuwagira ku Ligase launch ezana mwebale nnyo ku kikadde abajja yakubye ngoma omumanyi yakubye abajja ku kikadde abatuwagira bakasoma afumu nabo ku Ligase bambi mwebale ddala ne bagamba kikadde nsi ya connection. Bwogenda okujjawo oboze kunyumirwa ndongo olaba ku gundi olaba ku business connection obo ogifuna kubanga eri eba Tycoons night. So badde masaba buli lwa Monday muliteeko ku kikadde ku Ligase. Tuba n'ebyenjawulo bingi
ebirala ku page yaffe n'abalaba biranga bibeerayo naye specifically for me mujje ku Monday olunaku olwo nalweyimiriramu ne ngamba mukandwekolere nange ntumirako omugagga Fujita Geno Fujita era nkwebaza kyova nga njagala kuwa bimuli oba wansanga sirinaamu wadde nkwebaza ate munaye ngenda babuulira nkwebaza namba emu kye wankolera oba manyi abantu ku nsi kuno abagaba nga mugaba kwe amuli wano gwakiraba nti agabye ye Fujita mwebaza saba Allah yajja ne sente awo kabando bwete naye tewali amulabako ng'agaba naye buli gw'omwantu oyo musajja mukimugunywawo agaba nnyo bw'atyo gwe mutima gwe teyemulisa bwe mulisa naye musajja mugabi nnyo era Fujita oyo ye nannyini Supremacy bannange abayitako ku Supremacy muyiteeyoko mumuwagire Supremacy yemu ku bbala ezisinga mu Uganda obulungi bambi nungi yemu ku bbala ezisinga Kampala obulungi kituufu era temugibuusa nnyo amaaso kale oli wadde mboyitawokko service nungi nnyo ddala kituufu ne bakuwa ekyenjawulo boss we yasaze Kingmaker Kaviiri boss dollar kasola bakaviiri bwe katyo kabadde kaddala ng'omanya air trends yakakozeeko akaviiri bwe katyo ng'olaba omuntu anyumye nnyo ku mukolo gwe otyo omanya air trends ate kagirako n'omukisa toyinza kusaya ayi Sakibu yasayo tolanga yakuba Michael teyakijjuza Sakibu waawo yesha kakati Sakibu yali asalira eri nga n'omukisa gwabwe balama najja ewali omu olwasalira wano ate akaviiri bakasalanga yakuba bukubi olwana yali agende Kenya agakasooka wano nkasale era nerina akuba nti akaviiri aka hair trends katambulirako n'omukisa mpozi mugendeko ku hair trends esangibwa Kabalagala bagita Giges Plaza Giges Plaza ko bagita Stegate biki simanyi gate tubiki naye ekizimbe bakita Giges Plaza wotuuka Kabalagala awo waliwo opposite ya Kabalagala supermarket nene nnyo di designinga eyo opposite naye wana ekyengulu bwotuuka we Kabalagala bwoti ojja kulaba Giges Plaza kwekuli Hair Trend Saloon basala of course akasente kateesebwako kamufuna mpola bakusala buli kimu bakikola mulujjudde akaviiri n'oba oyagala kaviiri kikaki ogenda kasangawo muyiteka Kabalagala ku Hair Trends era Michael namugambye nangamba ngenda mu nviiri namugaa totawaana jangu nkutwale genda ku Hair Trends naye bwe yatuuse ku Hair Trends service gye yasanzeewo yabadde yaddala nakati Michael agawano we siva atakyavaawo tosagenda wali n'otwaawo namugambye nti gugenda osala akaviiri ebisigadde bitulekere ate nga ne tebo twagula mpitirivu enazirabye nolwa genda osala akaviiri ebisigadde bitulekere era asaza akaviiri ekivunde kubanga akaviiri bakayita nkujjeeko engalo guba mukisa gwogendako tovaawo kyogenda okola nekitafunamu mukisa n'engoma yagikubye Michael yes engoma yagikubye awantu wajjudde bulungi era ndowooza amaanyi gonna mu kivu kya Michael fena twakola nebaza abaana bonna ababadde ku task force okolera Michael ekivulu kino ekirooto kye Supremacy management Geno Fujita yabadde omutegesi webali nnyo webalire ddala yabadde omutegesi ate mu butegesi bwa Michael Fujita fukasi mutegesi wa bivulu yamuyamba bwe yabinga boyiwe naga boyi wange njagala muteekemu ekirooto kyo kituukirire naye gwe jjayo ssente zo izo nziriza ezange zentaddemu amagoba ago gwomanyi ate namuyambako n'okunoonya marketing kuba gyejjukira muntu musajja mugagga alina abagagga bangi awo nakimuyambako aja tina myalo yaguze tebo size zokka yamuyambye nnyo yamuteekako abaana b'okukola ebintu ebyenjawulo aja tina myalo webali nnyo webalire ddala amulala yabadde ani awo nalabyeko bebekulu yaguze tebo 2 bebekulu yazze n'ayitawo kaawe era mu kivulu yazze yabaddewo yagula n'atwayo n'enkalu awo ezisukka ne mu ttebo n'agamba ezo muzeegabanye mbokyeza Bosman ino mwenna tubeebaza mwenna bane buli yakutte mu nsawo ye n'agula oba n'akola ekintu kyonna mwebali nnyo webalira nziramu okwebaza bosi wange Fujita webali nnyo webalire ddala okuyirawo Michael omubiri webali nnyo webalire ddala
webale nnyo webalire ddala omanyi ngenda babuulira ensi y'abayimbi nsinzibu etya omuyimbi ye muntu gw'otwale wa boosi abayambeyo ssente oba baguleko emmeeza naye ng'ate yakulaga ye topu ku boosi gye naye olaba omugagga waba asobodde okukwatagana n'omuyimbi n'amuyambako manya omuyimbi ali abawanjawulomukko abayimbi tebakolaganika nabo era abamwetoowaza ennyo enkeera wekiggwa kyabadde akwagaza aba mulala nnyo naye kansubire Mike ekyo sinnakimulabamu ekituufu katambulira awo kubanga maze naye emyaka sinnamulaba wakyuse nnyo so Katonda amuyambe kuno omwezi gwe tulimu nnyongera okubategeeza ennaku z'omwezi 21 Irene Namatovu bantu bange tudda ku Serena tuli ku Serena omanyi natuuseewo nga bali mu giyoyoota kitegeeza mami agenda tuukawo nga nembuuza manager mu busungu obutagambika mbw 21 egenda beewedde kwaffe twawadde ku wingi endala nembuuza nga 21 ogenda kuba nga bawedde kuba namuyise naŋŋamba wajja kuba wawedde era tutereerezaawo mmwe musobolo 21 kati omuntu yenna abaddaala ba Serena webadde efaanana ku lwabirimu olumu ogenda giraba birala beerwa omu ku basoso girabako ng'efaanana ebyo kwata emitwalo gy'okukumi essaawa zino Alebad 10 genda ku Airtel ogule Alebad bw'oba toguze 10 ku mulyango 10 ku mulyango linda 15 emmeeza ya $3,000,000 kino ekivulu kye bayise strong woman ndowooza Irene erinnya ly'ekivulu limutuukiramu ddala byayiseemu siraba nawe nnyinza kiwakanyiza mbusi strong mbusi yeye apambanye baganda bange mwenna mugende muwagire Irene Namatovu 21 guno gwe nyine omwezi gwe tulimu ku Serena Hotel ndowooza nambe mutandukire Masaka waliyo ki Masaka yakutuuliro atya opaka nsooke nkupeyingire message ya Nammeere gye yagambye ab'e Masaka gye yagambye Abaganda kyemmanyi naawe oli Muganda nnyo okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala eri mu West waliwo omwana eyeesimbawo bamuyita Mwine Mpaka nga taata we minisita wa agriculture Honorable Bamirama sijja kikyusa naye sooka owulirize okuwuliriza kwe kujja okuyigiriza mu Western Uganda Banyankole waliyo Minister of State wa agriculture Honorable Bamirama mukwano gwange nnyo ng'omwana we yeesimbyewo ku UMP abantu bali ne bamwagiranya ne baga tuwagire nnyo omwana ono kubanga tuba tukubye ebinyonyi 2 n'ejjinja liki ajja kuyamba abavubuka banne ate naffe tumutumenga iwa taata kakati nange Nammeere ne neesimba mu Buganda nga Mzee Mpigi ate ye senior wa Honorable Bamirama yali full Minister of Agriculture omanye okuba nti omwana wa minisita gwali musango nalaba abasajja bakulu bwe bagwirana nga mwana wa minisita abeera atya mu paliyama nga bajjula okwatika emitwe ndoza tukomaawo talabanga Baganda obwongo bwaffe butono nnyo zezimu ku nsonga ze yawadde nannyonnyola lwaki yagambye Abaganda batono obwongo bwawe butono nnyo ffe tumulwana bulwanyi kakati nze gwolaba nze wano oli Muganda ddala ndi mutabani wa Kyobe olunyiriri lw'Abaganda muzzukulu wa Dodoviko Kizza otyo ndi muzzukulu wa Sooka Weebuuze ndi muzzukulu wa Jagenda bwe ntandika okusimba bajjajjange nze ndi Muganda taliko wadde akawakatirwa nkufuna mama wange yeddira nkima oli Muganda ddala ggwe tolinamu wadde akawetamu kati mama wange era jjajjange bamuyita Sali azaala mama wange n'abalala bagenderako otyo siriko wadde koona naye ekiyinza okwewuunyisa kiriwa ffe nga bwe tuli wano mu Buganda
n'abantu abatali baganda nnyo empisa ffe twatwala za Buganda kituufu n'abalala batali baganda nkufuna njagala abantu banfune bulungi nga njogera ekigambo kino sagala faanana Nameere omuntu w'ogamba nti empisa obutategeera buli e Buganda wano Nameere ayina ensonga lwaki ayogera ekyo ogimanya ensonga ensobola nze gitegeera ogenda gitunyonyola omanyi kyava alabanga abantu abasiru ki ye byakola mu kumpanya n'abayitako yalaba omuntu waveyo n'amuwakanya Nameere yakakasizza nti obutategeera bw'abantu abali mu Buganda wano tebaamulonda akaluya kajjawa yagambye tebaamulonda kituufu bali abeeri balonda mwine paka ye wano yawazire okuwako obujulizi nti teyalondebwa kati yawangula atya tuli mu bigambo bye kakati kitegeeza yakozesa obukujjukujju oba obukumpanya otyo oba obusiru bwe tuyina okutwala akalulu k'abantu ke baalonda tugende mu maaso otegeera nkufuna kyova olaba akugamba nti amagezi amatono gali mu Buganda wano era atwewuunya kubanga tebaamulonda era naye yakiggumiza naye ate obuwanguzi n'abututwalako kati yabujjawa banna abapoyiti nga abaabumuwa bamongobe tugende mu maaso otegeera kyegamba nkufuna bulungi yensonga lwaki yabadde akiggumiza butalabanga busiru obutategeera buli mu Buganda tugende mu maaso ffe abantu ba Buganda n'abawangalira mu Buganda n'empisa tuyina za Buganda oba oli Muganda oba toli kasoba nga oli mu Buganda nze ngenda kubuulira muzeeyi ffe tulina bajjajjaffe lwaki mbayita bajjajjaffe ffe tulina abantu abamu betaalaba nako nga bajja ku byalo dda naye nga bajjajjaffe batugamba nti abo bajja buki naye nga naffe abaana be bazadde tukuze tubayita bajjajja olw'empisa ziri naye ng'empisa tolina nga n'empisa bazisinga n'Abaganda abaawo naye nga baazitwala ne bagamba nti empisa zaaki naye nga bazisinga n'Abaganda bw'ogamba nti ono wammamba talinaamu wadde asibukawo wagabunga ng'olumu ono nga bazadde bagamba bajjabuzi oba bajjajjaabe nga n'empisa ennungi bazisinga abaki kubanga ze empisa ze baatwala njagala kubuulira olwaleero njagala otegeere Mwana Museveni alina ekigambo kyayogera naye temwakiwa budde nze bwe nali lunala teri munyankole yannyamba abemba temwanyamba Abaganda bakayi banyamba lwakuba yatusasudde bw'ati naye njagala omanye nti n'abantu abaali bava e Rwanda bayizeni abajjanga balwakasiisi babagaana n'okuyimirira embalala mwankole munneekongolero yali gempaaka babateerala empologoma ne zibalya bannaabwe nefe baatuuka ekabula okweyongera eno ne tubawo obubudamu musemba bulomu mwonna mu kintu tubawunaniza baleka abantu baffe bakole ki babeere wano Buganda omanyi ngenda kubulya omuntu yasinga okuyimba ekiyitibwa Buganda ani oluyimba lwonna olunyonyola Obuganda kye kino Omuganda yaani ekitibwa kya Buganda ekinyonyola Omuganda kye kino Omuganda yaani Bobi Wine yaluyimba agamba atya bw'oba tunuulidde oluyimba olwo njagala otunuulire introduction yaalwo nti ensonga nnyingi ezindeetera okwenyumiriza mu byobuwangwa nsibuka mu Bwakabaka bwa Buganda ewa Ssaabasajja Muwenda Mutebi eyo gy'osanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise twabaaniriza ffe abo okitegeera kyova olaba buli ggwanga tukola nalyo tuseka nalyo tubonga nalyo ebitunyiga tukwatira wamu n'ebitusanyusa ne tukola ki era Kabaka waffe ke kabonero akalaga nti Katonda n'Obuganda omwoyo gumu bwe guti oyo amaze okunnyonnyola Omuganda kyategeeza yakwata mu luyimba nannyonnyola empisa kyali kimaze okunnyonnyoka abantu bonna bayimba ebintu bya Buganda naye oluyimba olunnyonnyola Omuganda omutuufu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaluyimba yalukuba nkufuna yannyonnyola gy'asibuka n'akunnyonnyola Omuganda yaliwa n'akunnyonnyola Kabaka nti nsibuka mu Bwakabaka wa Buganda naga eyo kati yakunnyonnyola ekika ky'abantu abali eyo eyo gy'osanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise era kyova olaba ffe tulina ggwanga lye tusosola kyova wano waliwo omukyoli
waliwo Omulango, waliwo Omuteeso, waliwo Omusoga, waliwo Omukiga, waliwo Omunyankole, waliwo Omutoolo, waliwo Omunyolo, buli ggwanga weeriyo abadaama na baki. Ate ng'abantu beeyisa bulungi. Ng'abantu beeyisa bulungi. Tugende maaso. Okiwulira? Nze nyina mukwano gwange bamuyita Okero, ali eri Ntinda. Ingini Okero toyinza na kumanya nti wa waggulu. Okero yatugulira embuzi. Yes, toyinza na kumanya nti mukyoli. Ku mpisa z'alina. Mpitirivu obulungi. Nti empisa z'alina zirina n'ez'Abaganda ezimu. Oli gwe nga muyita na kyeyina obandi. Nga oli omusajja tamumanyina mu mpisa nnungi. Ng'empisa oli gw'ogamba nti abantu bonna amawanga gonna gaalina abantu ab'empisa ennungi era gye bali. Ne tufuna abantu ab'empisa embi ne babeegattamu. Ate ne tuli presentinga abantu abo nti be bakiikirira amawanga ago. Tugende maaso. Okitegeera? Nkufuna. Lwaki nkugamba ekintu ekyo? Nti ofuna omuntu nga wampisa nvundu naye ng'ate ali presentinga gw'olabanga abantu gwe bakoze eki? Gwe batunuulidde era wabeera mwemuzika balaba naye Abaganda bawemula. Naye ng'ali omu. Nawemula takiikiridde buki? Kakati n'Obunyankole oba Obugabe w'obuto bwe bwetabikamu abatemu. Ab'empisa embi? Yes. Era ababbi gundi bwa Kigezi n'Obukama bwa Toolo abantu abo bagenda beetabika mu buli buwangwa n'Obusoga n'Obuganda ne twegattamu abatuwemula. Kati n'Obuganda ne bwegattamu abatuwemula. Kyova olaba omuntu asobola okuyimirira nga tasose nakubaganya ng'ali mu kapasite ya minisita, ali mu kapasite ya MP, n'agamba nti obusiru obuli ku Baganda tabulabanga. Yalabye abantu abalina amagezi amatono naye abantu b'Omuganda takola ki? Tabalabanga. Era n'annyonnyola n'agamba kitegeeza ekimugambisa ekyo teyalondebwa Baganda kubanga akakasizza nti embalala mutabani wa Lwamina wa Bright mwine empaka yesimbawo ne bamulonda banne era ne bagamba nti tunasasula Lwamina wa Bright eno katulondani omwana we wano olwaleero yagamba nti yo mwana minisita Sempija we yajja twakuba mukube mbu bali be bagezi naye ne weebuuza ye yeyita omugezi ennyo era Omuganda ye Nameera yakubira Bobi Wine campaign wadde akatono teyawemulanga buwemuza bakubiranga Bobi Wine campaign bulungi nnyo. Kakati asinziira ku ki? Okugamba Abaganda mbu amagezi gaabwe maki? Kitegeeza naye ali atyo. Ngenda kubuulira abantu kino tebakyawula. Ekiriwa? Omukisa n'amagezi byanjawulo. Ekituufu. Kuba naffe olumu tulaba abantu bateeka mu siiti za presidential advisor noweebuuza ne tubuuza basinzidde ku ki? Gwe guli omukisa. Kati abantu abamu babeera n'omukisa otyo n'atambulira ku mukisa ogwo olumu n'afuuka n'ennaggwano naye nga ekizibu mutunuzaamu kazindalo reason capacity. Bantu bangi batalina kufuna kazindalo ate abantu bayitirivu abayogera. Ngenda kubuulira olwaleero omuntu akyawa okubuulirirwa lugero lw'Abaganda. Mpulira. Omuntu akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya. Nameera kyaliko. Wabaddewo omusajja eyabadde Omuganda awo wabbali eyagambye nti kimenyewo statement gy'oyogedde naga sigimenyawo namuga kimenyewo sigimenyawo otyo ekyo nakirabako omwami oyo kati ayigigyo bayanisaamu mutegedde Mayanja yali ku mukolo nga Vola Kabaka omusajja Omuganda omu ng'Abaganda wejo omwogo wa Buganda ogutafa nasukwa n'agamba are you stupid you guys tutula tutya wano ng'omuntu ali mu kuvoola Kabaka namwe nga muyimidde muwuliriza era ne musirika abantu bonna ne basituka otyo omwoyo ogutafa omusajja ono gwe yabaddeko gwe omwoyo gw'Obuganda ogukola ki ogutafa nze olwaleero Buganda kye kitundu ekisinga okweyagaliramu abantu nkufuna ng'abantu abo sina bannansi sigamba nti si bannayuganda naye nga si bannansi ba Uganda. Ava Kenya tuogereze yava Somalia yava Congo yava Sudani yava Rwanda tunuulira speed abantu abo gibagulirako amayumba mu Buganda oba poloti ng'ate Muganda yamuguziza nga refugee talina wadde kimwogerako tetubasosula
ani abasosola olaba mu Muganda kati njagala ova wano ogenda oguleko ettaka ekiruhuura ng'olina wa Buganda jangera nga gwe Muganda ng'oli Munnayuganda oligule kizibu kati ate bo basosola naffe ba interregions ezo eziri nti owa Eastern takwatagana kizibu nnyo omuntu kizibu nnyo kwanogera mu Western gwe nga oli mugagga wa wano kizibu ddala yes nifena tuba Bannayuganda naye ate owa Western ye kyangu nnyo okugula emunyonyo kuzanya n'akwagala otyo kati Buganda kye kitundu ekyangu eky'okugulamu kuba tukolagana ate ono nawaana akivuma atya Buganda yasukkuluma no si Muganda yasukkuluma mu Uganda eyawamu era kyova lwaki nkugamba ekintu ekyo obuyivu bwonna okutendeka na buli kintu abantu kibamanyi kitandikira wano era yagala okimanya era genda mu luyimba lwa Bobi Wine oluliwa yagamba nayimba ntya natenda ntya ekitibwa kya Buganda ne sitenda Kabaka Mutese yasookera ddala oliye Kabaka eyayita abazungu okuleeta buli kimu kyetulabako era yali Kabaka omuberebere eyagira Uganda ne Buganda ekiwulira kati naga kati ffe bazzukulu baabo abakisookamu oba bazzukulu baabo abatusookawo bwetweyagala tetuba na musango otyo nti asobola okulaga obuyigirize obugunjufu kabube Busiraamu katugenda mu ddiini kabube Bukatuliki kabube Bukristaayo tewaliwo ddiini egamba nti netandikira Nyamitanga netandikira Busoga netandikira era bagamba nti ekitebe ky'Abakatuliki kiruddawa nti Lubaga eky'Abakristaayo kiruddawa Namirembe eky'Abasiraamu kiruddawa Kibuli ne odi Kampala Obusiraamu bo bayita ddala mu Lulangira okulaga mbu Abaganda n'olerawo naye kutulako muganda wa Kabaka nti ono Mbogo ye yakuta Obusiraamu otyo oyo Muganda kati tukulaga enkulaakulana obulabufu naki kye bitandikira gwe omuntu ali yakyazaalawo Obuganda kati abantu bano abazze betuleeta ab'enjawulo mu Buganda nyiza okugamba nti Buganda mpakuzi ekuŋŋaanya buli kimu olw'okuba ekuŋŋaanya ate ge maanyi gaayo geyeesimbyeko naye okukuŋŋaanya bo tebakuyita bunafu Buganda bakuŋŋaanya mwena tebateerako limiti yakujja kyova Buganda eri waggulu okusinga ebitundu ebirala byonna ebya Uganda era abaateekako limiti abantu tebaagenda newaali badde baaligenzeeyo era bamaliza ne bagamba era ojja kwesanga ebintu ebyo nga biri mabega kati ojja kwesanga n'abakulaakulana eri badduka buddusa okujja wano olina omuyimbi gw'omanyi nti yasinga okuyimba mu Uganda nti abeera Kabaale Kampala buli ekisinga kiri mu Buganda n'abali eri bajja ne babeera Kampala gw'omanyi omugagga asinga mbu omugagga w'ekisolo yasinga mu Uganda Kampala oba ne pulezidenti newabeerawo abo olubulya bwe pa bw'atasula nakasera asula Ntebe era tukyali wano okitegeera ngenda kubuulya omuyimbi newayimba oluyimba ne lukwata ekivulu ekyamanya alina kikuba mu Buganda nagamba nti omuyimbi wa Western Rage ekyamanya akikuba Lugogo ba Kololo mu Kampala mu Buganda era nga tolina kikubawo oba tolina maanyi erina oba wakuŋŋaanya benkanaki erina oba wakikuba n'obooza omulala bw'ayimba era afubuutukayo najja mu Buganda okuyimba kusobola okunyikira omulala asigaza linnya nti nze ndi mulangira ndi mumubejja wa Toolo naye ng'ayimba Luganda okutunda n'atayimba lulimi lwabwe naye natusigaza ng'oyo mumbejja weeri netusigaza kiri nti mumbejja weeri nkufuna buli muntu ali proud mu ggwanga lye kituufu naye Obuganda kobenga obwagala kobenga tobwagala Omuganda yekka ye muntu gweyita Omuganda n'atakyogerako nti wanvuma n'atamuna n'akuviira era teri muntu wali owuliddeko nga yeemulugunya
nti ampise muganda. Omaye sanyo oliri awulira nga mugamba goli muganda. Naye bigamba bugabe muntu Kanyankole. Osusolani. Okitegera? So nga ate buli muntu yali yagayidde mu ggwanga lyakola ki? Lyalimu. Buli muntu yali yagayidde mu ggwanga kuba buli muntu yali alikola ki? Ali enyumiriza. Kakati saagala Nameera atulawa alowooze. Mbufe tufiiringa simolo. Okutuyita ekituufu nga bwakyogedde tuli basiru nnyo okubanga tetwamulonda ng'ate yafuga. Kiba kitegeeza waliwo science. Era naye akimanyi kye kyamwogezza agambye omwana minisita we yesimbawo mwagala muwa akalulu titwakulonda wayitawo otya. Baagala n'okkaddamu ab'e Masaka baakubye emmeeza. Ate naye yennyini yawaddeko obujulizi nti tebaamulonda. Era atendwa obusiru. Era atendwa obugwagwa wa Uganda amagezi ge tulina. Kubanga ye ategeera nnyo yatuyitako okufuka MP ng'ate tebaamulonda. Bino byali bya mwana wa minisita, byali bya busobozi. Kakati kwayagambye twali badde proud okubeera nga taata we eyali minisita muwala we yazze. Yakola ki? Ku mulembe gwe? Nalabye Balamu amuteeka ku guuni nga ndaga achievement. Amugamba amataka ge babba. Ate ambuli ekye yakola. Nze mujjukirako ebintu bibiri. Mujjukirako okumuvunaanako emisango gye baleeta nga bagamba nti kuweerera Minister of Agriculture. Oto? Ente zabbibwa mu faamu za gavumenti. Nga beebuuza zaayitawa. Era ezimu zaagabibwa eyo ewaabwe gy'abadde akiikirira. Otyo? Ekirala enzige ze yali atinkiza ne batwala abasirikale battalion ne battalion bazikuba amasasi. Okakana COVID najja. Enzige ne zibula. Awo nate COVID yali enzige. COVID yakwata abantu n'akwata n'enzige. N'enzige ne zibulirawo. COVID ngali y'amaanyi. Tetwaddamu kuwulira project nzige. Kakati bw'oba tunoonya abantu okusasuza ssente ezitalina accountability naki soke tukwata ab'enzige. Tubabuuza era Balamu awutunulawo nnyo ku nzige wano kyali kityawo. Asooka akomewoko NTV yatambula n'emalayo mpaka ku boda ya Kenya n'eyambuka n'ekkiri enzige zaabula. Kasane zaddawa ezazirina ofuuyira. Naffe kye twebuuza ate nga zaayita biliyoni nga 24. Teri amayenje ziri. Okitegeera? Kakati omuntu atandika okunafuya Obuganda, Baganda bagwagwa, Baganda basiru, Abaganda bagezi nnyo. Yensonga lwaki naye Omuganda ffe twakulanga tetulinga kali kyandala. Omuganda ye muntu alaba ekintu n'akitunulira n'asirika. Nkufuna. N'akiwa obudde. Ose yavumye kankuwa ekyokulabirako. Omanyize ndabanya abantu nga beemoolamoola. Ndaba abantu nga beemoolamoola. Otyo? Kankuwe omanyinze manyinye ebyawandiikibwa. Bigamba ki? Bayibuli eyo nagisoma nnyo. Egamba etya? Genda osome Matayo ndowooza 2. Awe watu. Ojja kulaba. Nze kino nkiraba ku bantu ne ku basajja b'ennaku zino. Bana byabufuzi. Bakola batya? Kankuwe mu byabufuzi omu. Otyo? Nga Dr. Lulume. Kyagulanyi bwe yagenda yagamba Kyagulanyi kati yeekwese. Yeekukumye. Dokita ntaddeko n'akadokita. Oyo dokita mulamba. N'agamba Kyagulanyi akomewo wano. Tubeere ffenna wano kale bamukwateko njalwa n'okkuuka ejjembe. Dr. Lulume yagenda mu PFF. Yagenda ddeeyo? Otyo? Ekibuuzo. Yabyogera ebyo nga Lukwago tannakwatibwa Simuju tannadduka. Okitegeera? Abo bonna balimu mu Uganda. Lukwago ye president w'ekibiina kya PFF. Ali mu kkomera. Lwaki takuukirawo ejjembe awo? Yali agaddikuukira ku Bobwaine atali wa NNP. Owa Nuupu. Olaba abasajja bano tebafuuka dda babbulooka b'abifuzi. President wali mu kkomera. Tanyega. Naye wali yagamba akomewo. Ngenda ebintu ebisinga obungi mugenda obitegeera. Kyagulanyi nga yakola calculation ku byo mu maaso. Kyova olaba twatambulanga mu campaign. Nga n'abasirikale abakuuma Kyagulanyi tebamanyi kyazzaako. Beekanga bwekanza awo ekikoleddwa. Nga tebamanyi kyakola ki? Dokita wano aganya okuukako ejjembe. Nze yampitako lunaku lumu. Ojjukira twayimbira akayimba kano nti
Omwakola kapo muyimba. Tutasonga na people power. Kakati yako. Wetwakayimbira. Yampitanga ayimidda wabbali mu motoka natuyinda na kamera kutuuka. Nambuuza nambeemu. Pulira amaanyi baganda bange. Nga abantu abo tabalese ebyokukola byamwe muli ku ggaali. Nambuuza naye kino oyizeemu ki? Okusinza gye tutambudde na gye tuyize. Kiki oyizeemu? Omuddamu ki? Nze namwa my opinion. Naye kyenjagala otegeere olwaleero nti Kyagulanyi ebintu bagenza abantu bagenda okubiraba. Nga yabiraba dda. Ye nga yabiraba dda. Tugende mu maaso. Kyagulanyi yateekateeka ebifo byonna byagenda okutuukako. Mu tayimu y'okwekweka ng'ali wano. Nga tannaba kugendawo. Ng'era akimanyi mbu wano sookera wano. Yateekateeka abantu bonna bagenda okuyitamu. Nga tannaba kugendamu. Nkufuna. Era yateekateeka butya bw'anaafuluma. Nga tannafuluma. Ne security yonna yali erina kusoma ku ye. Nti Kyagulanyi yasooka akagenda ku kijja wa nnyina. Bw'alabikawo ne bagwereeyo. Kyagulanyi n'alabikako. Ewa muzeeyi. Owaka. Ku kizimbe kiri kye baali eddwaliro lye baali bazimba. Bonna ne bagenda balaka ekitundu kiri luddawa kino. Ekitundu kiri luddawa. N'agenda ewa Nambooze. N'agenda ewa Nambooze. Ne bayingira eyo. Ne batandika okubaka oba kati anaagenda waani oba n'agenda wa dereva we oba n'agenda paka yakola ki? We yayitamu. Ndi Kyagulanyi kyakusomako obwongo buli mu maaso nnyo okusinga bannansi. Otyo. Era kyova olaba baali tebaagala afulume. Kyagulanyi kati waali tomanyi peesi gyatadde ku bannabyabufuzi. Ate Kyagulanyi akoze ensobi emu yokka. Eriwa? Oba ekyamagezi kimu. Kyagulanyi alabisiza gavumenti eno. Atya? Mwami Museveni oyalanjula Namere teyagamba nti alonze minisita omugezi. Yagamba atya? Yagamba ekinondesezza ono okuvuma. Mulabye ng'asobola okuvuma abalala. Era n'ono kyaliko. Yasinziira ku qualities zonna za muntu mulungi kufuuka minisita. Otyo? Yasinziira ku quality ya mumwa. Nkufuna. Era teyagambako nti alina empisa. Teyagambako nti muntu mulungi yagamba muvumi. Kyekimuwazizza ekifo kino. Na bino byenjogera. Asobola okuddamu. Kubanga ye yava mu kategori ya bwa minisita ne MP. Otyo? Yefuula nnyo fuutu soja. Mbadde manya ino okubeera okwambala ekitiibwa kino kyalimu. Takiri. Era omanyi nga nakubuulira. Kalakita ojambalanga naawe erimu ggwe yakutonderwamu. Ssenyonyi bw'atandika okwogera olaba n'obwalopo bwaliko mutono yali badde abeera sipiika. Ku magezi gaalina. Yes. Olaba ng'obwalopo butono oba omusajja ono basaana bwa sipiika oba abeere vice president ng'olaba ensengeka y'ensonga. Ono wayogera. Obukulembeze kibamu ggwe munda. Kituufu. Ekyenjawulo ku mwami Museveni ne gavumenti eno kyetagera gisonyiwa. Mutwete nnyo abakulembeze ab'ekibuga batalinamu qualities ya bukulembeze munda. Oyo nno looya gw'oliko. Kiseka yagamba. Ono yali dokita. Yali vice president. Yagamba abaasoma bangi. Naye abategeera batono. Okusoma kyanjawulo kutegeera. Kituufu. Era oyinza okulaba omuntu nga muyivu. Mugenda kunywa mu mbeera ya bulijjo nogaye ono bwe bwongo bwasayise ekkubo. Ng'olabira ddala byaliko. Ng'alina bye yakulamingayo bye yakwata. Otyo. Ontegedde kye ggamba. Kati nti Kyagulanyi bw'agenda. Bano bonna baatandika akoze eki? Agenze yayiseewa. Waliwo mbadde nkujuliza mu Matayo 2. Era kino kankijjukize n'abantu abalala abali wano abatulaba. Abali eyo bonna. Mbabuulire. Nti Kerode yali kabaka. Bwe yawulira nti omwana yazaaliddwa kigambibwa nti Abayudaaya bazze ne bamulanga. Yagenda oviirako. Ye balina Abayudaaya baali baguliisi. Abajja ne bamulanga. Nti ono alizaala omwana w'obulenzi, alibeera biki, era alizaalibwa mu kiraalo, era emmunyenye erikola etya, bwe baamulanga, era yalibeera kabaka wa Yuda. Kerode n'agamba tekisoboka. Nze okunjijjako obwakabaka bwange. Ne layini yange muleme kuvaamu kabaka. N'agamba abaana bonna babamuleetere. Buli kisi mwana mulenzi yazaalibwa. Teyakoma bamuleetera.
n'atakawo ne order nti buli mwana ava ku mwaka olunaku olumu paka ku myaka 5 attibwe bonna abo bulenzi otyo naye kimanyi Yesu bamukukusa nawona bunda tabana abalenzi najja n'akulira emisiri otyo nga oyo ali mukutabana baki balenzi era time yatuuka nga Kerode ebiro biyisawo amaze okufa ekigambo ne kijja kiga twala omwana ne nnyina kubanga yabayigganyanga amaze n'akola ki biba biro tebinatuuka Abaganda okusirika n'okukola kina abantu abalaba na Uganda olumu biba biro okusirika kabonero ka muntu yekka omugezi era omugezi yakategera nti bundeyo kasirise onawulire kinaddako Nammere yali badde mulungi nnyo ng'asirise Nammere yayambala character eriwa eyo bwana atagambwako abadde atambula ne Balamu naye ng'ogamba Nammere senior minister ku Balamu ye naate bakyatambula bonna tebasobola kuddamu olwaki era omukati atambula njagala okakase nti omwami Papito Mufumbi kalakita ya Nammere mu maka twebuuza mu Luganda gye bagamba nti ono Naluwali afuka enkali nesala oluguudo bwe batyo bakivunula be bafuka mu bucupa bwe bagamba Naluwali aba agenda baliwo kubona asa ne gusala guti kati ye Naluwali Papito tumuwe respect ye gundi yagamba mbu ayomba n'akeesa naye waliwo omuntu gyolaba nga kalakita ye nga kalakita tegambwako nkufuna waliwo abantu abakula bwe batyo otyo ng'alina kalakita embi naye kibi nnyo era ngenda kubuulira abantu bonna abeegulumiza Katonda yabakakkanya tubalabyeko mu byafaayo mwe bali ne mu byafaayo ne mu Bayibuli ne mu Kurani boogerwa yeegulumiza Katonda yamukakkanya otyo Nammere okwegulumiza kwe tamanyi okulina kukoma okulina kuvayo takuvuma tugende maaso Nammere akulowoozesa nti yasosola wa president bukyanga abaawo era Nammere ayinza okulowoozesa nti mu Uganda yalina simu ya Mwami Museveni yekka era Nammere ayinza okulowoozesa nti Mwami Museveni tayagala nkola muntu yenna atali Nammere gwe yakasooka okwogera naye mu byafaayo bya Uganda era gwabulya n'ebyama byonna yabimanyi otyo era gwabulya ne byagenda okukola ne byataakole Nammere ayinza okulowoozesa bw'atyo nkufuna kyabulabe nnyo omuntu okutambula ng'onyonyola abantu nti nze ndi mugagga leka ebikolwa byo bikwogerere obugagga bwo babuze ekizimbe nti kya Nambeemu ate kiri nti kya Nambeemu ate kiri kya Nambeemu naye kasita otandika okubeera nga vijje mulabe nze ndi mugagga tewaba bugagga tebabwogerera hamu yanyonyola ddi nti mugagga semuwulirangako era olaba byakoze noga oyo mugagga Amini yanyonyola ani wawulira ddi gundi nga nyonyola bala nti mugagga abadde yambala ekisaati kimu nga mafe ng'abanaku naye nga bali batamanyi Balamu nti mugagga obugagga bweyogerera bayawukanye kati ennaku zino kakati Nammere obuyinza abutambuliza ku mumwa okusinga mu magezi obuyinza butambulira nnyo mu bwongo Balamu kyabadde amukubisa kate Nammere obuyinza abutambulira ku mumwa nti atuuse n'okulwana otyo olw'okuba bamuwadde obuyinza akozese nga kifo kyalimu nga fighting weapon okuba abalala bonna batakkanya nabo ye statement gye yakola mu kuziika Naalongo okugamba kyova aba yagamba nga bakakimwa nti mujja kundaba ng'oyinza okugamba ayigiggi era n'agamba buli anaasatira ku ttaka lino sigenda lwananga muganda w'omugenzi wabula nga minisita naye erabira oba minisita si ebugaba ettaka ettaka lirina ebiwandiiko ebiryogerako ebikakasa nti liryo kituufu naye yewa statement kulumbe ba Naalongo ketuziise wano muganda wange katusogera nga muganda bwe njogera nga minisita wa Mwami Museveni kyekyokulwanyisa kyakulembeza fighting weapon otyo yabadde akulembeza nti olwaleero ettaka toligaba nga minisita tebalitwala nga minisita ettaka lirina ebiwandiiko ebiryogerako okufuuka eri omuntu
waliwo emitendera egigoberera tegigobererwa nga minisita zigobererwa lwabipapula kati ebyo byonna bunafu bwe naye kwogera bintu bikyamukiriza nnyo nga talowoozezza oba essimu eno Balamu gye yakuba yaleese obuzibu netali ssimu kyogamba gwe okuva emabega obadde omulaba otya aŋŋamba okubeera nga baawukanye anti gwe mbuulira nga essimu tennaleeta buzibu ye abadde mwerufu tubalabyeko nga bayomba wokkaawo n'ebirala bingi saga ya New Vision gye mwali mukola tewagimanya tumulabyeko ku New Vision tumulabyeko ku radio foto wagimanya bulungi nnyo tewamanya ya bondi y'emmotoka eyawa sipeso tewagimanya byonna twabitegeeza ezo zonna saga nkadde twabyerabidde amangu kati omuntu akola ensobi emirundi 8 otyo tosuubira nti ayinza obutagikola mulundi gwa 10 ensobi etali ŋŋenderere bagikola omulundi ogwo gumu ensobi etali ŋŋenderere ebeera omulundi oliwo yeetaba mu bikolwa byonna ebitali birongoofu oba bitateredde bulungi ng'ebikolwa ebyo olaba biyinza okutuuka mu 3 oba 4 kigambibwa nti ensobi eyo olumu eba ŋŋenderere kati omuntu oyo tomutwalanga nnyo layitiri era tagamba nga mbu sigenderedde tekaba kagendere kakati Balamu bawa Balamu lubwe ze Balamu nga bwe mumanyi musajja awuliriza asirikamukko akola ki Balamu mugezi obukosi eswaza obwesiriwaza kino kamalo kibuulira abantu abatakimanyi Balamu mugezi naye yakizuula ngo survivingawo kanesiriwazi kwesiriwaza kikisinga okukola eri gyali naye nga obwongo alina ddala Balamu sinamulirayo ng'avuma naye ono yavumye bakulembeze banne emasaka eyo balinga embizi taswavuma era oli n'abuuza banne namwe bwenkulembera muli mbizi Balamu taswavuma simuwulirangako olulimi oluvuma alwewalira ddala era alwawo ono oba yakulira nnyo ku street street naye ng'ogyeko ebya street kuba tulayeko bangi kuba kweyayula mangu bantu bangi bakoledde ku street naye okweyayula kyekyenjawulo nkufuna era omuntu omala okweyayula ebigambo byokufumamu obiwulira nomanya nti ebisi bya muntu abakuba Katumba amasasi baalabiseko mu kooti era yawadde obujulizi naye ayongeddeko nti mulombaganyi buno yafiirwa muwala we Brenda Nantongo naye ali dereeva we Haruna Kayondo. I realized that my driver could no longer move the vehicle. And I saw his head drop, which meant that I'd been shot. Agambye teyasobola kuziika ku dereeva olw'ensonga nti yali musiraamu nga yaziikibwa mangu naye bakyagenda mu maaso n'okulabira famire ye nakati nga bakwatagana ne poliisi. I know my driver, as I said, died and was buried at his home in Masaka. And the burial of my driver, because he was a Muslim, and was buried the next day. And I was still in hospital. But we look after nti ali muntu w'abantu nnyo naye okuva yatusibwako obulumbaganyi omutima we gwakyukamuuko. From then until now, of course, I'm scared for life. I'm protecting. I'm not so outgoing again as I was before. But one thing I've noticed, which has not happened to me, is to hate people. I still love people. Agambye nti ajjukira omu ku bamutuusako obulumbaganyi wabula nga teyamumanya bulungi nga yali ataddeko akakookolo mu bwenyi. Oludda olwabirwa lubaddeko bannamateeka okuli Geoffrey Tulyamusiima. Kimali weda kyenninda kuŋŋamba nti yagambye ebibbo bennyini yagambye naye teyabamanya naye ajjukirako omu ajjukira omu naye ataddeko akakookolo tosobola mutegeera yamwetegereza bulungi amazima gali nti nze nyina ekintu ekize kizimbibwa mu butemu bw'emabega obwo bwonna kyekiriwa bw'otunuulira abantu abatta Susan Magala be baleese mu kooti bakwata basiraamu bokka 9 kyokka n'abatta baseeka otyo era ne bakwata basiraamu bokka n'abatta baseeka basiraamu tugende mu maaso kyokka n'abatta Kaweesi bakwata basiraamu bokka abaasukka ne mu 100 imaamu olukwenga lwali bayitirivu n'ogamba kyokka ng'ate kigambibwa nti bodaboda zaali 2 nga buli omu eweeseko omuntu ogwo kitegeeza zirayidi ezo be bantu 4
bakwata abantu basuka mu 10 otyo n'abatajwa ne Kagezi ne bakwata basiraamu obudde bugenze bwetoloola nga tuyaba minaana bagamba nti ufe Kayihura yatutuma tukole ki tubatte tutte omulamuzi otyo ebyo si byange babyogerera bya minaana nga ali mu kooti nkufuna bulungi tubanne munsi lwe ne Kayihura yatutuma tukole ki tukole omulimu ogwo abasiraamu be bakwata babakwatira ki bwe babadde mu lwe bali mu lukwe lw'okutta nze ndowooza waliwo kikyali kyakoppebwa ekiriwa oba bakikoppa kubaliwa naye abasiraamu wano bali tebayagalwa ovadda mu gavumenti eno ng'okwagala kutono otugenda nga tutunuulira baseka be battanga babanga basiraamu nga tusobola okuwulira mu bafaaza nti babasse bwe batyo ng'ate n'ababasse nga n'ababasse baga nti ate basiraamu Kawesi wafa nti abamusse basiraamu otyo Susan Magala wafa nti basiraamu ani wafa nti basiraamu n'obuza bateseza mizikiti muziki tugenda kusaayirayo ne tutulemu n'akwate ekyo ekintu kyanneewuunyisanga nnyo Kamalo ku buli muganda wange naye nakizuula buki nga waaliwo omuntu eyatayagala basiraamu ng'ate bakulira ebitongole ebyenjawulo kati nga buli kibi bakisindika mu baki mu basiraamu bw'olaba bbomu eyakuba Lugogo ne batandika okukwata abantu nti batujju era abagitega baalife abagitega ne baga nti gundi eyatutuma tutege obujulizi nibugenda nga buvaayo mpolampo naye nga bamaze okukwata abasiraamu bonna nti baki batujju abalala banona waka bulungi bali mbikwekweto bya bbomu ezakuba Lugogo abasajja ne bavaayo ne boogera amaki amazima kati mu mbeera yonna bw'otunula otyo olwaleero waliwo omusajja yali akulira ekitongole kikessi ekimu ku misango egimuvunaana bwe baamukwata birungi egimu ku misango egyamuggulwako okwekobaana okutta bannansi nga bategamu zibbomu naye ne yasembye yakubye emunyonyo ekigo ky'abakatuliki gye bagamba tuze tumulondera naye nkuba takirenga naye bannaye bwambega kibunawo lwaki okulondola wali nolondola mpaka wali abantu lwaki mwamukubidde wali ng'afuluma bulungi nnyo era mwabadde mumanya alagawa wali wootegerera omuntu mukwatirewo lwaki olinda paka ku ssiiri kakati bwetunulira ebintu ebyonna nga bibiri osobola okutegeera nti okutta kwali kungi nkufuna naye mukuyagaliza kw'abantu abamu nga n'ekitongole kyennyini ekyali kulidde okuketta nti ono agenda kutuusako bannansi obutemu otyo ate bakulaga nti mukoma waakyo yali akikulira ate yali omutemu asookerwako kuba bano bennyini baawa obujulizi kale wulira Uganda weewooma akuuma bannansi omu akulira ekitongole kya poliisi to keep law and order poliisi ezza okukuuma amateeka okukuuma abantu n'ebyayo yeekobaana mu butemu era IGP waliwo amuwaako obujulizi eyali n'agamba bannaye munsibira bwereere bwe tuva ku ebyo otyo ekitongole kikulira okuketta munda mu ggwanga ne baga nti nannyini kyo yabadde atukulira okutegera bbomu yabadde nga atuwa order tutulise abantu otyo kati ffe tuba tusigalawa bannayuganda Katonda alina tukuuma tetuba nawe tusigala kati embeera yeeyo bwe tube tuyimiridde obulamu bwe butwe butambula nze ndowooza abatakatumba muwala we Mukama Katonda abasaasire ate baba balabikise wanga beebo babakwasa omukono ogw'ekyuma naye bwe batabasibe bo baali balese nze ndowooza Katumba musajja mugezi nnyo n'obukesi bwaliko yaliko akulira amagye yakulyako poliisi otyo abaddeko minisita n'ebitongole by'ebyenjawulo tayinza kubeera musiru butalondala nsonga eyo entuufu agimanyi naye lwakubanga bagaye nti omuganda bw'asirikanga naye gundi asirise tomuyitanga musiru naye yaweera mu kuziika wano alina kola bimaliriza dda alina kola bimaliriza dda ng'okuwera kwe kwaggwa nga wanajja kutuusa mukolo kuba mbu sirina bujulizi naye okusinziira mu kooti bwe baleese abasiraamu 9 kyokka ate abatta baali 4
Ku Susan ekyo kigenda maaso mu Uganda nambe kyo kigenda maaso mu Uganda kusoberwa oba tuli ku kino ekigamba mu amateeka muzibe akusoberwa kati fena tuli mu kusoberwa fwe abaye ne bali wa government na bali mu government munda bonna tetumanyi kya bonna bali mu kusoberwa noza tugendeko ebulaya waliyo ki inginiya ataddeko akaweta abantu ne bachwachwala ku Rusumu inginiya akiramu kongs ataddeko akaweta mu butuufu nze kati bino ngendo bagamba bye biriwa tuleme okubeeranga ne negativity byonna fena twali tukimanyi nti inginiya abeera mu Amerika ku Rusumu abeera wa Uganda mu buli ngeri anse beegamba nti yalekwawo oba bayokana bate bayawuka kubanga bagenda okugenda ngera tebali mu good terms bwolaba Akiramu ng'afunye omukyala gwayambaza akaweta abeera naye eri ne chemistry wali agatta mangu nze ndowooza tumwagalize okufuuka ekyenjawulo otyo omanyi ngenda kubuulira Akiramu oyo namwagalako ekintu kimu kiriwa kirizo bagaana n'olaba omagana n'olaba tomwagala osobola okwenyumiriza mujane mu ngeri gyafuba okukyusa obulamu otyo nti yava South Africa najja nga musangoma biki ebyo n'apambana ne Uganda agayinginiya biki n'apambana ne Uganda n'agwa mu Kurusumu n'amutuusa wamutuusizza mawulire ne gamukuba ate yagiddeyo biki ebyo nabyo twawulira n'afuba nnyo n'atatenkanya awo naffe twamwogereranga ye ng'atatenkanya n'afuna visa ya America n'akola ki n'agenda otyo batuuka mu America n'alaalirayo era kati afuba kukola ki kuyiya bulamu eyo improvement nene mu bulamu okuva ku step eri we yali okutuuka ku step eyo gyakola ki gyaliko era kati ayiiya bulamu afuuka okulaba ng'afuuka ebyenjawulo otyo mu bulamu nkufuna toyinza butamuwa credit kati tuleme buli kaseera gezaako mukakanya kisusse wakiri once for while bw'oba osobola okulaba gy'asobola okugenda otyo omwe credit era ndowooza ekyo kye yakoze abantu abali e Bulaaya bo be basinga okukitegeera kikolebwa kitya era omuntu aba agenda kuki nkufuna ontegede kyegamba okusinga ffe omuvumo obukuki omukonjera ebigambo nze ndowooza tumweko kule tugambe nti bannange musajja munnaffe omuvubuka munnaffe afubye okweteekako ettaffaali okwagala okufuuka ow'amaanyi oba mu maaso eyo okufuuka ekyenjawulo muki mu bulamu nze ndowooza Akiramu nyinza omukongratulatinga ebambi awo waali Katonda muwe ekisinga obulungi bw'aba yasobodde okufuna jjali ate abantu batransforminga bakyuka buli muntu akyuka Akiramu yakolanga wano asobola obutabikola eri kubanga eri ensi y'amateeka n'aterera ddala n'avaamu n'omuntu owaki ow'enjawulo kati that transformation toyinza butenyumiriza nti Akiramu woba otunulidde gy'avudde bw'otunulira gy'agenda osobola okulaba nti agenda yeegattako yeeyabula mpola ekyo tusooka tukikubireko mu ngalo tumuhayipinge aleme kuzaala nakola kino ate bajja kunjogerera kino bwe nakola nze ndowooza Akiramu saba Katonda amuwe ekisinga obulungi waali awo si babi abeerezeewo agende mu maaso interview ya Kurusumu eno yabadde yeetagisa okujja tukakasa mbu bayawukana tewabadde naye Kurusumu ayagala nnyo amawulire gwadde okyamulaba akuva luli abadde alina viirayo kwago okutujirayo abadde talina tunyonnyola bwera agenda omwagala yanyonnyolaani twekanga bwekanzi okyolya kituufu kati tewali nsonga lwaki atunyonnyola ajja n'atugaba bannaaye omusajja twali twetaaga kunyonnyola kwa Kurusumu ffe twali tukimanyi mbubeete era nga tukiraba nkufuna kati twetaaga kunyonnyola kwe mumunanga no twayawukana tatunyonnyola abireke oba mwawulidde lwaki oli waafuna omukazi wavaayo kunyonnyola bwejja bate tavangayo katono waafunye omukyala abireke koye bannaayi omusajja nali namutajja abireke tatunyonnyola abiveeko omusajja ono wensambya ekigendero lwaki abantu beebuuza buli wakwata akazindalo buli watunulako mu kamera asindika mesenyu nga naye mugende muwagire mirembe n'atulagirira amaduuka we gali ayagaliza x mu mutima ki abantu we beebuuza oba ono
Obuchawe bwe mazima gengendo kugamba. Omuntu ayitibwa Nsambya. Omukazi gwacha asinze okwagala ku nsi kuno. Yaliwo. Amuyita Mirembe. Ebyaddala. Nze omanyi nayi ndowooza nga tewali na muntu yayingidde mu nsonga zino. Otyo. Fa basookerako ddala mukati. Kituufu. Naye nze gwolaba nali njogeddeko n'Ensambya. Olunaku Mirembe lwalumba Nsambya. Otyo. Nambuuza ebibuuzo bino wammanga. Biriwa? Nsambya mukazi waba agenze maaso ati tumwesonyiwa. Yali andaba. Nga ntunulidde mu maaso. Nga ndogera amazima agatakaawo tebanyumiza kubanga nze sigeya. Yanga namba emu mukyala wange bamuloga. Kati nyino mubeereramu. Si ye byakola si byo ne muganda wange omukazi ayenza mutima bwagenda abakola ki agenze aba yagenda nangamba byakola si ye ambi ayagala omukazi oyo era ngenda kubuulira sikulima mu bulamu bwa Mirembe bwonna talifuna musajja mwagala nga Nsambya na wali mukyawe temutikika nnyo ate nammwe mu bulamu bwa Mirembe bwonna talifuna musajja mwagala nga Nsambya. Mirembe ye nga tamwogerako kwede kyegambye gambye omukazi ayenza mutima omukazi watandika okwenda ku musajja omulala aba agenze mute kino tufunamu kyakuyigamu namba emu ebira byonna bisonyiwanga netusonyiwanga omukazi ayenze naye ate abasajja omusajja ye omukazi agenda emotions zimufuga naye omusajja yayenda olumu kikoosi omusajja yabakana ku mukazi nga tamwina mu interest yonna naye ng'ekikoosi kimupise nga mukyala gwalina mu interest n'amala amanya ayinza n'omuga toddangamu okunkubira n'okusanga toddangamu okumbuuza bye bino okusanga omusajja n'agamba kutandika ssaawa emu kugeza kukuba ku simu yawe mba ne mukyala we respect eri agirekawo kati omukazi ayinza ki emotions so omuntu akyasinza okwagala Mirembe Nsambya kyova olaba Nsambya ateekawo bridges zonna Mirembe asobola ozisomokadde eno gyakola ki gyali lwaki nti Nsambya y'obwongo bumuga Mirembe bakola ki bamuloga era kyova olaba Nsambya akyapositinga ne Mirembe bye bino byolanga alagirira amaduuka ono era ensonga lwaki ne mu kamera akyakola ki akyamwogerako kubanga omuntu asinga okwagala Mirembe Nsambya Mirembe ne waali tambula ensi eno kuba weekoma mpaka weekoma talifuna musajja mwagala nga Nsambya nze nakakasa Nsambya alayagala omukazi oyo ku bintu byamukoze ku bantu bamuwendulidde kuba nnyina ku bivumo ku ki senga yamuta naye Nsambya ayagala Mirembe olaba paka saawa zino ekyo nkikubuulire n'abalo bagambanga omuntu asinga okwagala Mirembe bamuyita Nsambya naye kyensinza otegeera namemu tufunemu ekyokuyiga mu kino abavubuka abali eyo kapointi kogambye omukazi womusanga nga ayenze tusonyiwanga omukazi ayenze omukazi takyawa muntu gwayenzeeko bakyusa bukodyo womukwatira mukano omukazi bwayenda ku muzeeyi otyo tebakulima bwagenda mukyawa wabadde wogera ku WhatsApp n'ogigwamu nga badda ku Facebook bagibulookinga nga badda ku Facebook omukazi takyawa muntu gwayenzeeko nga badda ku Instagram omukazi takyawa muntu gwayenzeeko bakyusa bukodyo abakazi bagenda gamba nambe moyo atujja okujjako ng'omusajja yakyaye omukazi gwayenzeeko naye omusajja oli gwe yayendako asigala nga akyataddewo embeera omukazi tomubuulira ebyo tumalirize n'akantu akamu nambemu nabadde waka nenkeebuuza nembuuza abasajja twatondebwa kubonaabona nakijje ku Chameleone akulaga tuwa eno gyali mu kulambula gyali mu kukola ey'okuyimba yagenze na maama yekka neneebuuza maama bano ak'enjawulo ko nga kasukka okusinga ku ffe bataata nabbi bwe bamubuuza muntu ki gwenyinza okufaako ennyo ennyo
kunsi naga mama otyo eyamubuuza ali amubuuzizza abantu abo basatu n'amugamba ate owokubiri n'amugamba mama otyo n'amugamba ate owokusatu n'amugamba mama ne baggwayo nkufuna n'amubuuza owokuna yaliwa n'amugamba taata gira mu kyakuna otyo obusiraamu bugamba nti maama muwe ekyenkanankana ne taata nga taata alaba mala mukiike maama jangu mperekereko muwe ekyenjawulo asukulume ngenda kubuulira tekiriko kuwannanya omuntu abadde awolereza abaana b'empisa embi oba ennungi mu mpisa embi n'ennungi zonna otyo mama wa Kamyoni tavanga okusaidi yaabo oba kirungi oba kibi mu mpisa embi mwe ze mulaba n'ennungi tavanga okusaidi yaabo era mama wa Kamyoni ng'owadde ojja nonyonyola ga Kamyoni yakubye omuntu kibooko agamba okyogerako ki nti yayise okumpi n'emmotoka ye laga kati gwe lwaki yadde ayita kumpi n'emmotoka ye lwaki yadde agiyitako mumumanyi embeera mumanyi temumumanyi lwaki yadde ayita okumpi n'emmotoka ye bamuleetera okwekubya akati maama muntu waki wanjawulo ddala so Kamyoni omukozesaamu ttuwa maama yamulambuza bambi nze ndowooza si kikyamu si kikyamu era gyasi mbadde mbuuliza si kikyamu ate okuyigamu ne mwami Mayanja ayinza obutafuna budde bwakulambula ne Kamiliyoni kuba naye mugasi wa buwaya Mayanja siniya mugasi wa buwaya etegeeza Kamira ayinza n'okukola agabe Mayanja siniya jangu tugende ne maama lumu laga wa nze nyina ebyo sibitegeera nammwe omanyi Kamiliyoni omukwano gwange naye waliwo nze omuntu eyanyumiza ekigambo omuntu oyo yali kyali wa Kamiliyoni otyo kino saakirabako saagala balimba waliwo yakinyumya naye waliwo yakinyumya ng'ate yali kyaliwe nnyo agamba atya yagamba batamba ne Kamiliyoni mu mmotoka olunaku lulamba naye ng'anoonya mwami Mayanja Kamiri ng'agamba mwami Mayanja ono baali ludda wa bw'aveera bamunoyole obutuuka abaddeko wano agenze wano abaddeko wano ng'asigala anoonya waali lwayalo n'amugwako otyo n'amugamba nakuula amazzi byenkuno jebaleko muzeeyi koye kale nawe gye wano mwana wange kale obwedda nkunoonya muzeeyi Mayanja okuva ku makya mpaka kati nsanzi sooka ojje wano Kamiliyoni yalina ssente mu mmotoka mbu naye yali nga ziri mu kasawo bweziti nga nnyingi naye zaali za ddoola mulimu n'eza wano nyingi n'amutanga asooka ojja tujja tugenda wano n'amulaga ensawo naga ezo zonna ssente zange naye sigenda kubakuwadde 10 ebiseera ebyo Eke yali akyaliwo ate Eke ndooza kaali kaana kaganzi era abazadde bombi batikira Eke yalina empisa nnungi gera wagenda genda mutabani w'omuganzi Eke akuwe ekyamunoonyesa muzeeyi kumulaga naye sigenda kuwaako genda oli omuganzi akole ki ate ayinza okuba yagenda ewa maama n'amuwa genda oli akole kati kitegeeza nti kati nkulaga nti Kamiliyoni omutuufu bwe kibanga ekyo kyali kituufu kyesimusibako nekituufu naye okusaako yakinyumiza baali banywanyi nnyo naye abantu bamanye okwongeramu sodi naye nga ekibanga kyekituufu kisobola okulaga lwaki asobola ogera ne maama siniya n'amuleka olumu siniya n'akola ki n'amuleka naye tekitegeeza nti ate okumuleka tebali mu gudu tamusimukukanya kubanga nze sirabangawo olutalo wakati wa Kamiliyoni na Mayanja na muzeeyi Mayanja so era nze ndowooza abaana bano bw'aba yatute nnyina kamutwala amulambuzeeko Kamiliyoni kimu kyokka kyemwewuunyaako kiriwa omanyi Kamiliyoni ye muntu atakyabuzibwa luyimba lupya Kamiliyoni tasobola kujja kuyimba olupya muntu ayinza kugamba nti Kamiliyoni ng'oludde fulumya
tuwe yakapya teri mubanja zinenkadazi tukuba kamiliyoni yakubye tuni empya mama yefe bataloga mama yefe bataloga nenga boy kana kasajja tekazirika mubanga bakatusa ku oxygen baga kalamusi kugambye waliwo kakomera ddala kuba kati kamiliyoni nabadde sisuubira n'emizibu byabadde mu nnaku zino oluyimba lw'amaanyi ng'olwo oluyimba lufuuse problem nti oluyimba lukuba mubaagala okucakala mubaagala okuyiga mubawuliriza bonna mubaagala okukoona bannaabe bonna weeruli abakubi b'endongo mweruli mu ndongo dasolo kwali nnyo okubuulirira kujjudde jingo wanyeezeza njagala kukoona n'ebyokuyiga ebyenjawulo luyigiriza luyomba luwulirizibwa kwateredde otyo lukuba ekikiri kwayagala omusanyusa wano akamyu ke Kenya kaba Kaganda bwekatuuka wano kaba Kaganda kaba kamaze okufuuka ekitegeeza Nammeera ategeera statement eyo kakade by the way statement ya akamyu kano Minister Nammeera agitegeera obeera mu Buganda wewejjamu mbugwe olina gy'obeera awalala bagezi kwaba kulaga ovudde Kenya n'osenga wano osobola ofuuka Omuganda bwe kiba so Kamiri yagikubye yefe batamiliyoni nabadde surprised nnyo okuba tune okufulumya tune essaawa zino enzito bweti ne Palaso nga gyeyagalirako nnyo yati yeriwo baba Palaso yagishakadde ayenda kweyagalirako ku luyimba lwa family Palaso yagalire ku lwani Palaso yagishakadde obaye omwana oyo Uncle P yagalire ku luyimba Uncle P lwa family by the way nsinzira wano okwebaza Uncle P ekintu kye yakola tufiirwa wano bazadde baffe baganda baffe ne muyimirira ne mukwata akazindaalo ne mutusuubiza ensi n'eggulu mumaliriza baganda baffe mubeebaseeko ne Uncle P teyajja mu kamera kugamba mbu abaana ba Eke ngenda kubayamba abayamba ku mutima gwe kati abazadde baffe bonna mukoppe Uncle P tufunemu ekyokuyigamu taata wange waafa teweesuubiza mbu ogenda kunsomesa ngwe bala kubba bintu tuwakalowooza akasembeyo nambe mutuve wano ani yagamba bannabyabufuzi nti basinga okutegeera mu Uganda kyeka bo be bakyegamba olw'okuba be batukulembera baali bagaffe natukulembere ekitasoboka bannabyabufuzi mwakijjawa nti mu Uganda mu abasinga okutegeera oyinza osanga bebe beetwala era wekiri otyo kakati ekyo ekintu bakikendeeza obukosa akakondi ako ekintu ekyo kyali mbalooya kizibu nnyo kusanga looya ateetwala nti yasinga okutegeera mu nsi yalabanga wa waggulu tolina kyomugamba kati kiri mu bannabyabufuzi otyo era njaga ojjukire bannabyabufuzi abaasooka babanga balooya okusinga bannabyabufuzi ani yabagamba nti mu Uganda mu abasingamu okutegeera fe abalala tetutegeererako ddala kati akakalowoozo nkabalekedde tubadde ne jingu ku kamera inshallah mulamuzi abadde ku kiro mulamuzi updates tusinkana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba